Subscribe. Tugeza kukweza abantu emitwalo 5 by the end of November, and we know you, our fans, haven't disappointed us. So if it is your first time to watch this video, please subscribe. If it is your second time, share. If it is your third time, please comment and like. So I always work with the sir himself, that is Sir Lawrence ku camera yaberako. Ninga tugeze maso still stories nyo zetwazije wa Pastor Bugembe. One of the stories is that standing out ge Amaziga ne story y'omukyala amanyidwa nga Judith singa Embozzi y'omukyala ntamugimanyiko nnyonyo bigenze wala, but eggulo twadde mu church. What touched me most nga tuli mu church n'okwali twadde tugenze kusaba story ya Judith obulamu bwe gye yakulira gye yasomera n'ebintu byayiseemu ng'omukyala. Ebintu bino ebimu abasajja tubeera mu laavu n'abakyala abamu Lawrence naye netutaba valuing okitegedde netwekuba ebifaananyi nga tuli mu laavu kyokka olumala okwawukana nabo netubiposting okitegera, which is not a good thing. So mu nsonga zino zonna yasomye ekyawandiikibwa n'agezaako I didn't know that Judith amanye ebintu by'abalokole bino asobola n'obinyonnyola obulungi. Omanyi yasingidde abantu abamu Pastor Bugembe badde aleeta okimanyi Lawrence naye sijja bogera manya, but anyways Judith njagala mubuulize story ye ne Pastor Wilson Bugembe mu ku yayogedde. First of all, Pastor Bugembe has been giving a chance to every artist. Mujukemu yatandika ekyo kyebayita Celebrity Sunday, but this year mu February inotandika naye corona najjamu kawo musijukira bunyo, but nagamba why don't I give a chance Pastor Sunday nendeyo celeb omunajja natusomera ku kyawandiikibwa natubera relationship ye eri Katonda. But what touched me this time around was the story about Judith ono omukyala mumanyi bulungi y'omu ku ba socialites be tulina mu ggwanga lya Uganda okuli Judith Zari ne Zari, tulinawo Bad Black, tulinawo socialite Alicia the boss chick, tulinawo socialite kyawo omulabo, tulinawo Lawrence mu bakazi abamanyi banji. But anyways, that is it for you. Katugende mu Embozzi y'omukyalo ono amanyidwa nga Judith so tegera story ye wajja avudde ne gye nvuddewo yenenena Ekabya Amaziga kyenyiza okulabulako era okukwata akatambala okateke kumpi. But as you know, tugambe kimu, subscribe to our channel osobola okuba nga ofuna amawulire agalinga gano exclusively to Celeb Jazz with KingSmith. Katugende mu Embozzi ya Judith bwe tumala tetukomawo n'amawulire amala mangi nyonyo. Welcome my sister Judith in the Lord's house. I'll tell you, Judith is of Kulava. How are you feeling being in church? We are praising today. It's the best place to be. It is the best feeling. The best place to be right now. I tell you to church that wasn't now. I tell you church. Kakati kakusembereri okendeze maski bakulabe kubagenda kunyigire. Ono ye Judith The first time I met you, try to call Kayimba, ne Bobby, ojanga no saba mu kanisa tewali tabu. Era bw'obadde owashpinga kinzize mu mutwe olunaku lwe nasooka kusinkana pastor yali akola vidiyo eyo. Era it just came to my mind while n'otwazika emmotoka ye y'ebbeeyi, emmotoka gye twaliko tuti mbuno yaffe ne Bobby ya mukulu Judith ekisooka kasooka empisabo kino bwe njogera omuntu yenna yeesimbyewo ekitegeeza nti ndi mu campaign. Nafunye n'essaati zange Judith zazze, saidi eno eriko Museveni, eno eriko Bobi Wine, eno eriko Mao. Zanfulumye era kuba nzambala kuba bonna bange. era nga bwe tusupportinga buli munnauganda. Yes. Judith, nsanyusa okulaba. Washpaw, simunyanyiririzeeko Judith. Buuza ku bantu ensiyo neekulaba Judith. I like your wardrobe today. Oh, thank you, Pastor. Kasi we model. Yes, I'm a model. Nina alongo. Olina n'abalongo? Nina n'abalongo. Balina emyaka emi? 11. Buuza ku bantu ku MBS n'ensi yonna. Praise the Lord. God is good all the time. Nsanyuse nnyo okubeera mu nnyumba ya Katonda olwaleero. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga tukyasobola kubeera mu church nga tetuli bangi olwa COVID, naye nga kirungi okubeera mu nnyumba ya Katonda okuno olunaku nsanyuse nnyo.
You can use English, we okay. I prefer to use one national language that in case omuntu ali eyo atawulira luzungu asobole kuba ng'awulira kyengenda okwogera. Bakuzaala wa? Banzalira Gulu actually in 1986. You are a Gulu girl. Yes. Yes, mama wange Mutoro, tata wange yali musajja Munyarwanda. Wow. Hey, Rwanda, oye. Batoro, oye. Empako yao. Atoki kande yao. Tatok Abuge. From Bugembe. Kale tugenda kwempako ndozo batukuwa kiki. I think say about kiki poli out of Uganda or something. I can be a Buge, like a Bugembe, you put A here. Yeah, a Buge. So tell me one thing, Judy, that God has ever done for you and you are so grateful right now in his house. Pastor, Katonda y'ebintu byankoledde naye neebaza obulamu. Kubanga waliwo embeera zenninze nga mpitamu naye nsigadde nga nkyasoboka. Of course abaana bange naye pastor obulamu kyamaanyi covid yagenda neetuukirira nga ni mu situation etali nnungi naye kutuuka n'olwaleero njasa n'olwekyo neeyanza Katonda olw'obulamu. Buli muntu nga mulamu kubira Katonda mu ngalo. Obeera wa? Obeera Muyenga. Me too. Museka mumanyi gye mbeera. Kama jatusitula. So, Judith heard you are known to be very rich. Is that true? Kumutima ndi mugaga nnyo. Kintu ki ky'ogamba omuntu ali yanoonya obugagga agenze mu masabo akoze buli kintu? One thing abamu balowooza nti Judith heard okubeera that to be Judith heard it is witchcraft or this or that. What would you tell someone, a young girl out there, a young boy? What I would tell everyone actually out there alowooza obugagga kudduka mu ssabo oba obugagga olina bunoonya naye waliwo obugagga bwe tuzaalibwa nabo. Omuntu bwe yeerabira okulaba mu mutima gwe n'addukirira obugagga bwe butateeka abantu mu buzibu. Naye nga buli omu ku nsi kuno omugagga ku mutima gwoba nga weekebedde n'ola tulina okusooka kwenyumirizamu obwo obugagga bw'ozaalibwa nabwo ku mutima. Buli omu mugagga naye bwenga okiteero kyokiraga omuntu abaddeeagaze omugagga ku mutima wadde sivuga motoka nungi naye ndi mugagga ku mutima. So pasita nze kyekkiririzaamu ndi mugagga ku mutima ate essabo terikuwa bugagga Katonda yekka yakuwa obugagga. Amen. What is one thing you'd like to say today before we sign out? Today I would like kubiriza bana Uganda mwenna kino ekintu nakitandika nga hashtag ku Facebook naye nsaba muli muna Uganda mulwanirire munno kubanga abantu baffe bagenze nga bafa mu kavuyo. N'olwekyo natandikawo hashtag okulwanirira eddembe ly'omuntu obutakolebwa bubi nga tuli mu kugezaako era gavumenti twagala kino kati waliwo apo nga bakosezwa during the police riots. So please, let's all fight for ourselves, let's fight for each other and end police brutality in Uganda. So you are telling people to beg everyone to watch over the other. Watch over it. Bulaba munno ng'alina kyali kumpi okukola nga si kirungi poliisi egenda kujja ekuba etyagaasi manyi tuddeko awaka. Bw'olaba muno ng'agenda kukola ekinamukubya tiyagaasi ng'omugala tudde waka. Tudde waka twekalakata oba tuwalkinge instead of kumuleka n'ayingirayo ate enkeera n'avaayo nga talina. So the hashtag is what? End police brutality in Uganda. Then two, you are representing Uganda. Ekyokubiri ngenda kuba representing eggwanga lyaffe Uganda mu Egypt mu mpaka ze bayita Miss Elite World. Muyinza okumpotingira ne tuleeta crown ye Uganda. Ogenda ku www.misseliteworld.com
no selecting Judith Hart nze Munnayuganda yenka agenda okuba akiikiride eggwanga. Can we vote now? Yes, please. Okay, Judith Hart. Judith Hart, you The website is World. Elite World, you can. No, sorry, Pastor. It's www.misseliteworld.com. And then no end up worry vote, no Uganda, number 31, no selecting, that's your choice. So Judith Hart. Judith. All Ugandans vote Judith Hart. Thank you so much. Please, by force. I want to say to you one thing. One, I feel very lucky that every time you are making a serious decision, you call me for now the last 10 years and we pray. Yeah. Isn't that cool? Judith calls me for the last 10 years. Abroad. Nanga Wilson, to survey. Ekyo singa buli sito kikola ne bota kubira nze nayenga okubira pastor oba baloni ba pastor abafere kati nkulagirire pastor era nze no I mean kale kubira katonda kuba simizizo obutaba kubira katonda. So Judith, I respect that kwegamba you humble me on it rugaka nebise bulungi. Judith thinks I'm anointed nendo zerawe zababikola pastor Sarah yonekola yes pastor pastor so if Sarah pastor nekatane yange ekola. Judith is a star naye buli kaseera waliwo ne sita omulala sijja mwogera naye buli kaseera nkubira nena tusabe and God works, so temukubira basamize. Learn from Judith Hart. Amen. I also wanted to ask you to read for us a verse. Yes, please. Very honored actually. I have 5 minutes. So I was not pulling up the guy end up with a pastor. God is good all the time. Read this Bible verse. It's Acts chapter 12, verse 11. And when Peter had come to himself, he said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from the expectations of the Jewish people. So I'll repeat it again. So that's what it says. And when Peter had come to himself, he said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectations of the Jew. Do you understand? Katonda yakuweleza amaanyi ge n'akudelivaringa from those expectations ba Jewish be babadde balinze ng'ogwenda kugwa mu kinnya naye Katonda n'agamba nedda oli mwana wange. I'm not letting you fall down. Praise God. Hallelujah. So for you, what do you understand from it? What I've been reading this since you told me Judith in Bwagana church. Yes. I educate myself, and I always love to use my experience when I read certain verses. Kati, what I've understood is, no matter what you're going through, namara moche baba basubire kigenda okuhappeningako obala nga weddemu agudde Katonda vaayo n'aswaza abalabi n'abagamba nedda, this is my daughter and I'm not letting her go down. Ladies and gentlemen, Judith Hart. Thank you, Judith. Most celebrities, I tell them, please be my friend, but you are your friends. We are friends, we are family. We are family. Let's stretch hands and bless Judith. Dear Lord, bless my sister from another mother for her humility and coming here today to encourage us and to pray with us. I pray that her dreams will continue to come to pass, and we pray that she'll grow to see your goodness and the twins and the humble soul. Bless her for me in Jesus' name. Amen. Somebody come in, Judy Mongala. Thank you, Judy. Brandon Richard Hart. Okay. Okay.
Richard Hard nawe tukutaddemu joining aba twins mu mukisa. Amen. God bless you so much, Judith Hard. Please come for my sister Judith Hard. Now the choir. Nsaba mwanike emikono. Nsaba service Judith Hard gy'abaddemu. I pray that the service that Judith Hard has attended, let it carry one anointing, ebeereko amafuta, cancelling the expectations of you.